Mama nabalowooza nti twagala Pastor Bujjingo muwulize ebigambo bino nze kutinkula ntalo mpya naddala ba Full Figure. Pastor Bujjingo tumwagala nnyo era bino ebigambo biva mu kamwa kange. We give respect where it's supposed to be given. Mu TV ezaakoze mu ggwanga lya Uganda omwaka oguwedde 2023 So TV number 1 lwaki nti So TV na music gweta kubanga yabalokole ebitundu nkaaga n'abatali balokole ebitundu 4 eina beta kyaza eina olugamba lwetakola kubanga yabalokole be bagifuga mu mbeera eyo twandirowoozezza nti yandibadde wansinga TV endala Kingdom simanya gundi eno ewaggulu y'erubagazaani naye So TV bwebanga tekyaza bafiki Gaza tekyaza bashiba abakunama n'okuba music oyo akunama asasamaza nebanga ogisanga etudde ku mmeeza yemu ne TV ezikuba music oyo kitegeeza TV eyo y'amaanyi. Management ya So TV mwebale n'abakozi ba So TV mwebale omwaka oguwedde nze Dr T Amale nganza omuntu mbeebaza olw'omulimu gwe mwakoze kubanga mulina music mungi gwe mutakuba mwandibadde nga TV z'abalokole endala ezikona olw'obutasasula olw'okuba nti eziri limited ku information gwe ziwa nekiba nti mujja ku mmeeza okuli bukedde okuli NBS okuli NTV okuli BBS ekyo kirungi kino kye mulina okutereeza mulekeraawo okuzimbira empeereza yammwe ku mpalana. Ekyokubiri ekyonoonya TV z'abalokole kwe kuzimbira obulamu bwabwe ku musumba omu ate information mungi mu nsi. Mwe mulowooza nti buli omu taagala Pastor Bujjingo. Pastor Bujjingo mbadde nkusaba n'omukulu Makula Nantaba bino si byogera ku lwa kkanisa mbyogera ku lwa TV. Obulamu bwammwe mulekeraawo okutambula nga mulowooza nti buli omu abawalana. Mulekeraawo n'okusiga mba presenter ne ba presenter balina akajanja bwe bakuwa omulimu ku soli tebakuwa ku defendinga musumba weereza abantu ekibaddewo nga kyetaagisa kikole Full Figure ina omuzoogo okulowooza nti buli muntu ojja muwalalira olw'okuba olina akatuuti ku makya k'ogenda okukozesa. Nedda ekyo si kituufu. Ekyokubiri waliwo ensobi ekolebwa mu makanisa g'abalokole gonna leero. Obulamu bwammwe okubuzimba Katonda nadda wali ebbali ne muyimusa omusumba ne mumusaawo papa muzeeyi era bannange nze ntambula ne musumba Sara musumba wange naye nze sitijja nane mulaba ng'anyumye ennyo ne simugamba nze sitijja ebbanga limala kutira muganda naye musumba wali onyumye olunaku bwe luti olugoye lulungi nze sitijja kuga n'oyimusa omusumba Full Figure n'omulaba ng'afiira wo avuma ono ku lwa musumba Bujjingo muganda wange feyo twavaayo dda temulowooza nti olw'okuba twakola na katu ky'abawalana emyaka gigenda mu 10 miramba nga nvudde ku sooti era nga nsira ku ebyo